Okusala Idi kye kimu ku bintu abasiraamu bye beenyumirizaamu. Eno ensonga lwaki bangi bakedde ku muzigiti omukulu e Kampala mukadde okwetaba mu kusala Idi ng'akabonero ak'okumalako ekisibo ekitukuvu kye Ramadhan. Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja y'omu ku beegasse ku basiraamu nga bamalako ekisiibo. Okusaala kukulembeddwamu Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje. Mu ddiini ya mirembe tetusuubira okutabangula mirembe mu Uganda nga businziira mu busiraamu. Mubajje asinzidde wano n'ategeeza nga bwe waliwo abantu mu gavumenti abalemesa okwegatta kw'abasiraamu mu ggwanga. Wabula Ssaabaminisita Nabbanja amwanukudde. Okwegatta kw'obusiraamu kuno abantu bali wiringa okubeera kintu kimu. Naye Right Honorable, ekintu ekyewuunyisa kwe kubeera nti ate mu gavumenti mwe muli ate abawugira enjawukana. Omuntu aba yeeyawudde ate bamuwa ebirabo ne bamusuusuuta ne bamuwa ne bamukuza, n'olwekyo ogenda okulaba ng'omuntu agamba nange bammanyi bwendi. N'olwekyo okwegatta tekujja kubeerawo nga ffenna tekukkiriza nti obukulembeze mbeere mu Uganda Muslim Council. Kubanga bw'oyogedde ku mutwe ayagenda ekibuli yenze. Bwe bansaba ebyetaago nange ne ngenda mu kabineti ne mbyanjulayo. Era bwe baabimpa saalyaza amaanyamu yadde ne mbitwala eri. Simanyi bannaye oba nakola omusango. Waliwo kye bayita freedom of worship. Kakati nze bwe baba bampisa eri, nze bannange simanyi oba nakola musango. Bwe mba nakola omusango nja kusaba alansonyi. Kyokka bano bagamba nti kati essira eririwo lyakulaba nga basiraamu beegatta. Tweyongere okunyweza obumu n'enkulaakulana y'obusiraamu. Tukimanyi bulungi nti muli mu kuteekateeka okulonda. Era n'aŋŋamba nkwatagane naawe n'ab'ekibuli okulaba nga tuteekateeka okulonda okw'amazima. Era mu budget sente tuzitaddemu. Mubajje asabye gavumenti beeko kyekolera emiwendo gy'ebintu egipaaluuse nga mu kiseera kino gikaalubiriza abantu obulamu. Right Honorable, abantu babonaabona abo mu byalo, abantu bammwe ba peasants, sabbuuni takyagulika, omunnyo biki. Gavumenti lwaki tejjaako misolo obuntu obwo obutono abantu bammwe abakulu b'obulungi babeera bulungi beeyagala. Nga gavumenti ekisooka mu budget eno ey'omwaka gw'ebyensimbi guno bwe tuddako tetwongeza musolo nga bwe twabadde bwe tugenda okubeera. Kituyamba abantu baffe okulaba nga bayita mu mbeera eno, naye tumanyi nti eri temporary. Amyuka Mufti owookubiri Ali Waiswa nga yabuulidde naye enjiri yeetambulidde ku bwegassi. Buli nnono yonna ey'eddiini y'obusiraamu okufaananako ng'okusiiba, okufaananako ng'okusaala, okufaananako ng'okutoola zaka, okufaananako nga hijja, byonna bigatta bugassi, tebyawulayawula. Abamu ku basadde batubuulidde bwe balina essanyu okumalako ekisiibo ssaako n'okulaba nga bakomyewo okusaala oluvannyuma lwa Idi eziyise okubeerawo wakati mu muggalo gwa COVID-19. Otunuulira abasiraamu bonna abali wano mpulira essanyu eryo okuba nti kale Allah yatusobozezza okuba nga yadde nga wayiseeyo emyaka ebiri tusobodde okukola ki? Okusaala leero. Olunaku olw'okusanyuka mu nsanyuka ezikirizibwa mu busiraamu nga Allah yatukkiriza tunywe era njagaliza buli musiraamu mu ggwanga muno balye nga bwe kisoboka. Wadde embeera ennungi, weather ennungi, buli kimu alhamdulillah. Era nsaba abasiraamu bonna gye bali tebaliisa bantu bijanjaalo n'akawunga, babaliise nnyo bulungi ate basanyuke bulungi n'abantu abalala tekisinga okuba ekirungi. Okusoomoozebwa kwe tusanze mu swawumu nti ebintu bibadde bya bbeeyi mukko, okusinza nti bibadde byalinnya naye alhamdulillah tusobodde okukimalako. Abasiraamu bajjukiziddwa okusigala nga beeyisa bulungi nga bwe badde bakola mu kisiibo ekitukuvu ekya Ramadhan. Jumakiriya, NTV Akawungeezi.